Museveni abatasobodde butebuka wattu abajjuludde yenga ayina obuyinza obutta kati enenjega yaba South Africa abeesudde mu jjulubi ne bagamba nti bakoye bakaddugala bannaabwe buli omu abinyike mu nsuwa dde ewaabwe. Museveni agamba kyenayagalizanga embazi kibuyaga asudde kankole kyenina okukola mbazze kati muno mwe mulira ensega eza NRM eziri mu South Africa, mwe muli ensega eziri mu embassy, mwe muli ensega eza ESO External Security Organization Bambega, mwe muli minister ne Museveni yennyini mutabani we nga baagala gufuula mugano nti bakozese ejjinja limu okuba ebinyonyi ebisukka mu bibiri ng'okusingira ddala baagala baana abankyukakyuka bali mu ggwanga lya South Africa baddire mweyo embeera babakwate bevvu babanyige babasibe babakole kye baagala naye nga bamanyi nti lweyagaliza mu katalo lw'obutanyoko baganda baffe bakyaliyo kusingira ddala baagala Dog Nation Omaro Kisekka n'abakulembeze wa National Platform bemumanyi abakyali ku alaali nkiddamu abakulembeze bemumanyi abakyali ku alaali. Omuntu yenna ow'enkyukakyuka oba yeeyita ow'enkyukakyuka ng'ali mu South Africa wabula nga tava ku mitimbagano gy'aba NRM, omuntu yenna yeeyita ow'enkyukakyuka wabula ng'essaawa zino agamba nti NRM yakoze bituufu, omuntu yenna ali mu nkyukakyuka aga nti ali mu nkyukakyuka essaawa zino ng'asympathizinga ne Museveni mubuuze emyaka gy'ogambye nti obadde mu struggle lwaki obadde okulitisayizinga enfuga embi ya Museveni. Ekirungi yakikoze ejjo nkugamba Museveni naye bakoze ekirungi ku last moment tekijjaawo ebibi enkumuliitu byakoze eggwanga Uganda naddala bannayuganda. Kati mwegendereze nnyo bannayuganda bagamba nti bali mu nkyukakyuka batandise okukyusa olulimi nga bebuzaabuzanga abafuka banaaba naye ng'ate tubamanyi. Nze ng'omula okuba nti nayimiriza okuba nti mbikkula ebitabo byabo abeeyita abakulembeze ab'enkyukakyuka nembassa ku bbali nenkufokasinga ku pulezidenti nakojjako Museveni naye nga tuba tubataddeko ettala tubalaba abo nabo bangi. Kati abantu abo bemulaba mbwebukadde bajja kuva boogera amazima. Kati ensonga eno kangikwambalize bulungi ogitegeere. Badde baagala okukozesa omukisa ogwo okukwata buli muntu yenna abadde awalampa gavumenti ya Museveni ne famire ye ekitaasobose. Ekyokubiri bakozesezza omukisa guno okubba ssente z'omuwa omusolo. Nkiddamu bakozesezza omukisa guno okubba ssente z'omuwa omusolo. Lwaki? Abantu bangi abali mu South Africa bayinza n'okubawera emitwalo egisukka mu ebiri egy'abannayuganda. Nkiddamu baza kuba basukka n'emitwalo ebiri egy'abannayuganda oba omutwalo kale kitono ennyo katugambe nti omutwalo gw'abannayuganda n'ogamba ku mutwalo gw'abannayuganda ojja abantu 100 plus oba tolina kyokoze naye olwokuba nti badde baagala accountability kyovola n'abasajja ba NRM ba state agent basinga obungi nabo balinye ne bagenda e Uganda kyokka nga balina ebyogera ze tuyita enkootaanyi. Kitegeeza nti kyadde kiteeketeeka mala okutuuka e Kampala batandike okugabana omunyago gwabwe era kyemmanyi nti gukyagenda mu maaso. Ebigo bino byenjogera mujja biwulirako ko nga bannannyini nsi bannayuganda batandise obbaga ebigo executive bye mbagamba nti bano abantu bazze kunyaga nsimbi so si kuyamba bantu. Lwaki bazze kunyaga nsimbi? Ekisookerako ddala tulina bannayuganda bangi nnyo abadde babonaabonera mu mawanga ag'enjawulo omuli mawanga ga Asia nga video bazikola nga tujja ku social media ntuwogera nga gavumenti yesudde gwe naggamba teryasobola bayamba. Ne tugenda mu Middle East bannayuganda bangi bali mu detention centers, bannayuganda bangi basibiddwa namwe nga n'emisango tebagizza. Gavumenti nga yesudde gwe naggamba kyokka ennyonyi ya Uganda Airlines newankubadde eriko erinnya Uganda Airlines naye nga famire ya Museveni esiba yeewa mu Middle East naye nga tesobola kuleeta dde omulema n'ogwo oba gavumenti ya Museveni ogenda mu gavumenti ez'enjawulo ebage banne bannayuganda nga bayisibwa bubi. Kiki ekiriwo? Lwaki interest bagitadde nnyo ku South Africa? Kimu okubba ensimbi z'omuwa omusolo kyekisooka
ekyokubiri kyabaddemu akagendere ak'okufuna bakomredi bonna ab'enkyukakyuka omuli abalwanyizi b'eddembe omuli abakulembeze b'enkyukakyuka saako n'abantu bassekinnoomu nga bo baakookola ekigambo Museveni ne gavumenti ya NRM n'ennyongero bajjukiza n'obbagumya buli ekitandika kyonna kiba n'enkomerero bonna abaagala enkyukakyuka basigaddeyo ate bakyaliyo Mukama ajja bakuuma bano abali mu vulugu waabwe ensi ejja balaba era ejja bangula mukitegedde bulungi nnyo kati kakave ku kwanjula kagenze kutandikwa bulijjo mbagamba ekigambo kye bayita cow mentality bulijjo mbagamba ekigambo kye bayita cow mentality mu gavumenti ya Nyando Yosoferi ekimpatiira saako obukumpanya obuyaaye obunanfuusi n'okuwaayiriza n'okusiiga ettomi Baramu Barugahara yafuddeyo n'akola statement n'agamba nti bakomredi baffe nga Dog Nation yabadde ku Embassy neyadduse oluvannyuma nga amaze okulya emmere n'ayogera ebigambo bingi njala nsooke kuzannyira akatambi kano ndyoke nkuwe ebigambo ebiddako Dog Nation kyampuseeko yazze ku Embassy n'amala okulya emmere olwamaze okulya emmere ku Embassy amanyi babali babawa breakfast kyamusana ne kyeggulo banansi nga Dog Nation olwamaze okulya n'agamba agenda kunona nsawo kale olowooza yabadde alina okutambula kilomita nga 7 ku bigere kale ate agenda okukomawo ng'ennyonyi ekoze ki so yayise mu staff wa Embassy n'asaba tumufunira omukisa okukomawo nagamba wadde tumuwadde baasi tumuyambe tumuwa baasi akoleki akomewo yes naye ate ekizibu kyalina ayagala ate agenda embwazi tasobola kukkiriza mbwezi ojja kweta obulwadde mu Uganda waba ayagala alondeko kimu oba ayagala kukomawo akomewo oba ayagala kukomawo n'embwazi ezaziwa abantu kwasigaleyo n'enguviye ate abalala abantu bawuma lugiseka bonabona bagenda kujja era bagenda batwala mu bagenda bayigiriza ababafunye n'entandikwa batandika okukola kuba babonaabona ate nga basiba bakina bakomewo bona balina amnesty bakomewo president asonyiwa CDF kabainako CDF akwata babbi akwata balalu CDF akwata bayekera takwalagana n'abalalu yakwata bayekera balina ebitola kyogambawo balalu Dog Nation kitegeeza ki ensi y'embwa obeera n'ogamba nti balisa embwa n'ogamba nti balala yes president w'embwa olimu n'omwana wabuliti kakitegeeza naye ani abeera ne kabineti nga yambwa president yabeera ne kabineti yabaminisita oli alina kabineti yambwa simanyimba olibwa gyakubaleekaabazi muntu ng'oyo yeetaga kyankwanzi ne bamusomesa bamufunira entandikwa naffe nafuna obuwa bwaffe obwawano Buganda nabo nabuyigiriza ng'ebyakola South Africa. Alright. Kati bw'owulira ebigambo bya Baramu Barugahara byayogedde ne bikuzeeko bigebenza mbagamba nti abantu bano balina ekirwadde mu mutwe oba kye tuyita cow mentality endowooza y'ente bakozesa nnyo system ya blackmail propaganda ne malice omwami ebige byayogedde si bituufu ekisookera ddala buli muntu abeerako ekibi n'ekirungi ekintu kyensinga okwagala kubbala mu kiri ekintu eki era kana akatabi mukamusalire mukamuwe ekintu kyensinga okwagala kubbala mu kiri ekintu eki kyekibangiriza ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kwe ekyo ekiba kati kakuddemu okutegeeza buli muntu abeerako ekirungi n'ekibi naye ekintu kyensinga okwagala kubbala mu kiri ekintu eki kyekibangirizi ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kwe oluganda ndoza lutegerekese Baramu yayawukana nnyo n'okutegeera kwe ng'omuntu era bampalana nnyo tebakwatagana kitegeeza nti okutegeera yakusuula era balwanagana okutegeera kugenzako nnyo muga nti gundinziza mu bwongo obwo oyonoona ye ng'ayongera kukuma lutalo wakati we n'okutegeera kwe kyenvudde nkugamba kyesinga okwagala kubbala mu kiri ekintu eki
kye kibangirizi ekiri wakati w'okutegeera kwe naye kyensinga okumwagalako ye nga Balamu omuntu. Buli muntu abeerako ekirungi n'ekibi, kati nze ekirungi kyenjagala ku Balamu kiri ekintu eki kye kibangirizi ekiri wakati we ng'omuntu n'okutegeera kwe. Space eyo eri wakati wa Balamu ng'omuntu n'okutegeera kwe, ekyo ekibangirizi kyensinga okwagala kubanga kirwanagana naye ebiseera byonna. Eyayita minisita omulamba nova n'okola statement nga tolese bujulizi bubaakinga statement gy'okoze mulwokuba mwamanyira kubeera mu propaganda na malice. Omuntu bw'akulema okutuusaako okufuna oba okubeera compromised o making sure at least omuteekako malice, propaganda, blackmail, public emuggyemu obwesige. Eyo n'enkola nkadde nnyo era mugiveeko kuba kati twetaaga oleeta ekintu ng'obujulizi bwakyo weebuli. Okitegedde? Nze nganze mbage nti bano bo ekyabaleetedde okugenda South Africa amangu kipayopayo. One, mbabuulidde bibadde baagala. Ensonga esooka yabadde yakubba ssente za gavumenti. Ey'okubiri yabadde yakwata abantu bankyukakyuka omuli abakulembeze, omuli ba activists, ekyabalemye so nno ey'embeera eriwo. Naye nga mbabuulidde nze kyensinga okwagala ku Balamu kiri ekintu eki kyekibangirizo wakati we ng'omuntu n'okutegeera ku baawukana nnyo era kyekibangirizi. Nze mmulabira ne mukubirenga ne mugamba mukulu sigala ng'okola ekyo oyawukane n'okutegeera ku Allah yalimanya ng'akutuusiza mu maaso ge. Kati awo tuvuddewo. Kati mu nkola eyo gye mba nnyonnyedde omwami oyo gye yayogedde, njagala osooka ofuna ekifaananyi kino wammanga nga bwe nkunnyonnyodde nti bannayuganda bangi bafuna ebizibu mu nsi ez'enjawulo tebayambibwa. Lwaki South Africa? Kubanga kibadde baagala nkibannyonnyodde. Ekizibu kiri ludda wa? Ekizibu kiri wano. Ensi nnyingi eza Africa wattu bukyanga bakaddugala bannaffe mu South Africa batunaabira mu maaso. Bannansi b'ensi ezimu babinyika mu nsuwa ne badda okwaba obwe. Abala gavumenti zaabwe okuli ya Ghana, ya Nigeria n'endala zaafuna ennyonyi empangise oba ennyonyi za gavumenti ne bagenda ne bajja bannansi baabwe. Era ne babikwata ku TV n'otta ku social media buli omu ng'akomezeddwa omirembe era nga basanyufu nnyo. Naye tewaliwo vidiyo eraga nti bannansi b'ensi ezo lwatuusibwa mu nsi ezo ku kisaawe baakwatibwawo mbagirawo ng'ekisaawe kyetooloddwa amagye ga SFC n'abakwala ne babateeka mu baasi ne batwala mu kampuzi eyo okubasomesa. Naye mu Uganda okumanya abasajja bano babiri era ne munnayuganda ali eyo gwe ngolooza nti bakukimye egenda kuteeka mu mbeera odde ewammwe tokisuubira. One, abasajja bano abaganda baffe baavudde South Africa kubanga abantu abazze balimu ebiti bingi. Mulimu abantu nga ba NRM bade bongera NRM, mulimu abantu nga bakozi ba NRM. Bye biti bibiri bye nkugamba abazze nga bazzinga bannayuganda ababadde bazze okwewaayo okuddeeka be batono nnyo ndoza bakola ebitundu 2 ku buli 100. Kitegeeza ebitundu 88 ku buli 100 abantu bonna abazziddwa babadde bayina akakwate kuki ku nkola ya NRM mu mbeera eyo. Kati bonna abajjiddwa ne bakomezebwa eka tebakkiriziddwa yadde okuteeka ekigere ku ttaka lya Uganda wabweru wa airport. Olwavudde mu nnyonyi nga bakwata bantu baabwe nga bateeka mu baasi mpaka Kyankwanzi. Kyankwanzi bagenze kukolayo ki? Mbu baba tutte Kyankwanzi babasomesa ekituta patriotism. Patriotism mukwe kusomesa omuntu okwagala eggwanga lye era n'okuba omukakkamu n'omulize eri amateeka ga Museveni ne ideology za NRM. Era basuze bayimba balya nnyama babawadde emmere beebase omuli n'abaana abato n'abasajja bakulu. Kino kikuzza luddawa bannayuganda ebbanga lye tumaze nga tubabuulira ensonga zino
ekituufu kiri nti tosobola kwesiga Munnayuganda omuntu asobola okuvaamu mu kadde akasembayo n'akola ky'otasobola kutegeera. Baganda baffe abo be bajja South Africa bagibaddemu ebbanga ddene. Enkulaakulana yaayo, ebyobufuzi, ebyenfuna, ebyensula na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo. Naye omuntu agamba ate nti yakujja South Africa n'akutuusa ku kisaawe Entebbe n'akuwamba n'akutwala n'akuteeka ekyankwanzi atandika okuyimbisa okusomesa ideology ya NRM nga bw'akuliisa. Lwaki? Kimutamanyi kyekyo kana katamunya kajjayo. Abantu bangi mu Uganda abazze bafa mu ngeri etategerekeka. Muno mumuli ba RDC begini aba Museveni, mumuli ba Headmaster aba masomero, muno mumuli abantu Ssekinoomu, muno mwemuli n'abantu abakola mu government batwala okusomesa ekyo kiki ekibatta. Bwe bakutwala ewantu eyo chances ziri 7 ku buli 10 okuvaayo kubanga emmere gy'olidde ebbanga ly'obaddeyo tegenda kuleka kyekimu. Mpuliriza bulungi. Chances ziri 7.5 ku buli 10 nti emmere n'ebyokunywa by'oliriddeyo tebigenda kuleka kyekimu mu bbanga eritajja kuweza myezi 6 ku mwaka. Bino byogera mujja bijja era mujja biwulira. Akasera wajja kuyita mpawe kaaga. Mutandika okuwulira nti ono yava South Africa ate kati simanyi ayina blood clot, ono yava South Africa, simanyi mulwadde afunye cancer, ono yava South Africa, takyetegera tava ku ndiri, ono yava South Africa, bamusubiza sente tebazimuwadde, ate ali Miranga, ate bamuwambye, ate kati kubanga woweeteka mu mbeera eyo. Government gye tubadde twogerako ebbanga lyo tekolera Bannayuganda gwe wajjeewo omutima ne laavu ekusobozesa ne bagenda kukutwala bakusomese bakuwe ssente. Bw'obanga abantu abali mu Uganda bakyasobola kulya kyanca kya misana kya ggulu, tebakyasobola kusomesa baana baabwe, tebakyasobola kupangisa mayumba, bizinensi zigudde, buli afuna passport eyagala gifuluma, gwe oyina garanti ki nti baakubambidde ku kye bakutwala ekyankwanzi ogenda kusurvivinga. Moreover, nga tubategeeza nti Museveni tayagala bantu bali mu Uganda, naddala abantu abazaalibwa mu masekati ga Uganda gye tuyita Buganda. Mwenna abagidde South Africa muli bazzukulu ba Kintu n'abannambi batono nnyo. Abatali bazzukulu ba Nnambi na Kintu abali e South Africa batono nnyo. Naye nga mukimanyi nti omusajja omu baasinga okunoonya n'okutemula era gwe n'otekayo mutwe gwo mbwogenze. Mutegeera lunaku ki? Eri ebbanga tumaze nga tubagamba mutegeera ddi era mumanya ddi. Bannaffe tetulina lutalo nammwe, wabula ffe kye tuzudde kijja kuba kizibu nnyo okutegeeza Bannayuganda bonna okutegeera. Abamu bajja kufiira mu kavuyo olw'obutasooka kwetegereza na kumanya mbeera nga bweri, olw'okuba nti omululu gw'abasooka kye kisooka, ekyokubiri nabo bayawukana n'okutegeera, ekyokusatu balowooza nti Museveni abaagala tabaagala nnyo. Eyakuteeka mu mbeera edduka ogende e South Africa y'omu yabadde akukijjanya e South Africa embeera ereme kubeera nnungi, y'omu yakugenda nti akukimye, ate ggwe n'osagambiza ng'akimezezza okw'omusana nga tomanyi nti ssemateeka wa Uganda alagira omukulembeze yenna ali mu yafeesi okuba nti alabirira akuuma Munnayuganda. Kati gwe nolowooza nti kyebakoze kinene nnyo gy'oli kuggwe, naye nkuwulira bino bigambo byange. Wajja kuba tewannayita wadde akataayi nga tekannasala, mugenda kwejjusa lwaki mwabadde mu projekiti y'abasajja era mujja kifuwa nga mukizza munda, ate nga mujulirira abaasigaddeyo. Abasigaddeyo tebasigadde tebaagala kudda Uganda, no, bo basuumufumukko okusinziira ku ndowooza yammwe. Bamanyi baasoma baategeera kiki bayita regimu ya Museveni n'ebikolobero bye. Mmwe kiki abalemye okutegeera mulowooza nti babaagala nnyo? Nedda, toobisibwa. Buli yagenzeeyo bakumanyi kubanga
abamu ne passport amante muna passport babakoleddawo temporary travel document mutuuka e Uganda weewuunye lwaki babakwatidde ku kisano batwala ekyankwanzi. Ekisooka bagenda bakolako due diligence. Bagenda bakolako due diligence bakubege bamanye gwani osobola ki obeerawa obadde okola mu bice South Africa obadde obeera n'abaani buli kimu kuba babadde banoonyanga abantu abali South Africa amanti ba South Africa abantu b'enna Uganda ba South Africa basobola okuteekawo embeera y'obuyeekera ogenda kibuuka oti. So ndo baganda bali mbona bali abagenze ne mutuuka e Kampala mu mbeera eyo mbagamba mu kaseera mpawe kaaga mujja kubanga mutugamba wano nti kino bwe kiti ekisinga okunyiiza mu maloboozi ge nafunyeeko ne video nga basajja bennyini ba state agents beewaana nti babafunye mbadde muli South Africa nga mwepanka movement regime ya Museveni mumuwakanya kati kabalageko nti abasobola era agenda balaga nti abasobola ku bulijjo mumwogerako kati banga ba agents basobodde okwogera ebigambo ebyo nga mwakayingira eggwanga Uganda kimulya kimunywa mukimanyi ne gye musula mwalayo mumufuuyira ensiri kale wonna wali muganda wange ng'oli kyankwanzi nkutumiddeko nnyo Mukama akubeere osobola okubanga obuvunuka enjiga eyo naye kikuzzaayo ataali okutambulira kusibira y'amenvu babasibidde amenvu mugeetike ffe tujja kubeerawo wano kubanga n'owenkenku bw'olaba asekerera awanise oba bw'olaba wawanise amabidde ku kibanyi ng'asekerera owenkenku ng'omanyi yamwalula esiridde gwe nno naawe ali eyo nga wayingiridde ekyankwanzi ng'okyakuba engalo era ng'olowooza nti bakututte kutendeka njala sooka kubuuza bw'ali ogenda e South Africa bamala kusomesa ebbanga lyomaze South Africa bamaze kusomesa lwaki bakujja South Africa bakututte kyankwanzi direct kusoma kye bakusomesa kigenda kukwongerako ki kye bagenda okukyusa kwe badde bakola tewali kye bagenda kukyusa okujjako okwongerako obwongezi nkiddamu go wenna gwe batutte kyankwanzi wooviira bagenda kuteekako IO gwe bayita intelligence officer okumanya mwinamba yazze Kampala Museveni okubajjawo silently tewali buzibu tikimwinamu buzibu kuba ye enkola ye ate mwafunira okutta ze zimu ku hobby za Museveni ne family ye yensonga lwaki ekiri ekisikire kikyamulondoola n'omwana gwagamba nti amuteeka mu buyinza gwagala otukakako naye si mulwadde kyovulayo buli kimu kyonna kikozesa maanyi kubanga akimanyi nti kyayonsa alaba oba kyakuzaalaba kyekirina okuwa obuyinza naye erabira nti tafuga nte afuga bantu so nno ng'okyali eyo nkutumiddeko ne nkugamba okalya ddakaddadda mujjira musinika ebinnyo mujja kiwulira mu budde butono nnyo naye awo njagadde tuve mbategeeze nti ensi eyo si nnungi Uganda n'abagikulembera kankweko ekyokulabirako nga bwe tulina eŋŋombo egamba nti omugagga bw'ayoya ekibumba atta nte ne Museveni bw'abanga alina abantu bayagala bamanyi nti bamulima empindi ku mabega asobola okukola kyonna ekisoboka okufuna kyayagala nkunyonyodde bannayuganda bali mu Asia babonaabona tafaayo abali Middle East tafaayo ekyokulabirako kyekyanze wano ndi muntu omu ayogera ensonga ensi neziwulira era nezikyankalanya Museveni ne family ne regime ye naye olaba alwanagana ne gavumenti yano wentudde olw'omuntu omu ompulya bulungi nnyo naye ng'ate wano wentudde waliwo bannayuganda abali mu nkumi n'enkumi mu bibuga ebyenjawulo wattu abali mu kkakkala emirimu gyabwe okufuna ekigula magala eddiba e Uganda kati bw'abanga ayombagana n'ensi wentudde nga tafuddeyo ku bungi bw'abannayuganda bagenda fiirwa mirimu nga tafudde ku bannayuganda bali mu makomera wano be basiba emyezi 6 ku mwaka ng'ekibaganya okudda ewaka embeera mbi tebalina we bagenda tandikira
yena focusinga ku muntu omukalwanyise baka bafune enkana ne government ya wano olw'omuntu omulumbuye kuba yekyayagala kyekimusanyusa abasigaye tayagala kumanya mufoka collateral damage kati bange embeera gyendi muggwa ali South Africa eremye okutegeeza Museveni asobola okukola kyayagala olwo abantu abatano bayagala kitegeeza tojja kuyiga nkunyonyodde mulaga ndi nze wano wendi wentodde bafuba okulaba nga banzijawo ne bateekawo obukuubagano naye ng'obukuubagano buno buyinza okuviirako bannayuganda abali mu 10 n'enkumi abali mu kukola bibuga ebyenjawulo okufiirwa emirimu gyabwe okuddizibwa Uganda n'abala bali mu makomera okubasibira ddala ng'ate embassy yo eyandibadde ejja n'etuula ne gavumenti ya nebaga nti banne bannayuganda si bantu babi etukolagane n'ekika gye bava teri mirimu tukolagane tutuule abantu bano mwe amonesi bave bakole empapula batandika okukola benga balina ebyokukola tebakikola kubanga bazanya kifiiriza naye yo embassy ate ekolagana abatujju aba eso okujja okutracking omuntu omulumbuye bamutte kubanga ayogera ensonga bw'obanga omuntu ayogera ensonga ezitalina makulu lwaki omuwa makulu that means nti omuntu avaayo n'ayogera ensonga ne zibaako gwe zinyenya mu gavumenti kyekinyusi lwaki bw'obanga abakomrade bali mu makomera bonna essaawa zino tekuli yenna gwe baali baconvictinze ku musango gwa byabufuzi okuva mu 2019 mpaka 2026 nga ne gavumenti teyina bujulizi naye ng'ekyalemeddeko kitegeeza nti abantu bano buli kye bakola bakimanyi kiri intention okusiraanya okutta n'okutiisatiisa omuntu yenna bavuganya ate weewalanga nnyo era weewuunyanga nnyo weekengeranga nnyo omuntu eyeeyita ow'amagye ku ddaala lya jeno ng'atya nnyo omuntu ayogera oyo si jeno nkiddamu otyanga nnyo weewalanga nnyo weekengeranga nnyo omuntu eyeeyita genero mu magye naye ng'atya omuntu ayogera obwogezi lwaki bajjena abatuufu batya lutalo olulimu emmundu so si abantu aboogera obwogezi kitegeeza nti obwajjeno bwe buliko ebibuuzo wootiira omuntu atanadde ekisosonkole ky'essasi atalina wadde yunifoomu y'amagye ng'akutte essimu ye ey'obuyonjo n'ayogera ebigambo ebizamba bannayuganda essuubi n'okubalambika nti muzuukuke ensi bagitwala ne kitiisa gwe muyita jjeno kitegeeza oyo si jjeno is just generalizing himself so tebaayo omuntu yenna akulimba nti oyo guy muhozi diddere drinking general oba bottle harden general is a real general in army no he's just generalizing himself ekigambo generalizing so he's generalizing himself in public okuba nti abantu bamutya tosobola kulwana muntu ayogera ejeno you come out publicly you fight with an activist who's just using his social media platform to direct or to redirect the crimes committed by your father or your regime. Then you start hunting him for years. That means you see Geno is just generalizing himself. Geno otootya omuntu w'ebigambo okwate Eddie Muto omusajja ow'ekirevu alina saaluuni ye yekolera business omukwate omuteeke mu kkomera olw'okuba oli otya physical appearance ye ne reality ye otya kirewo kivumbi otya smart wa Bobby otya Geno Gaddafi ennomo civilian Geno nga yetume bwetu mirinnya Geno n'omutya n'otya omukyalo Olivia Rotaya nakazadde atasobola kuba aluneetuka ku City Square n'omutya n'otya wayinza omufumbira apende omusajja avaayo n'ayogera nga tasobola adde okuba omuntu oli n'omusiba mu kkomera n'osiba muwanga kivumbi omusajja avaayo mu public n'ayogera bwogezi n'omusiba gwe n'ogaa nti oli Geno. Just you are generalizing yourself that you are a Geno. No, a Geno, they fear guns or bullets. Not criticizers, not criticize or critics. No,
They just fear war and bullets. Ne katunga buli jena ati ebigambo yo si jeno no. Ate mu normal circumstances byobufuzi. Kitawo kenyini gomuhozi. Kitawo kenyini yaganti politics is all about okutunula mukama. Politics is all about okutunula mukama. So when you fear people to criticize you, that means you are not a politician. Mohoz, I'm repeating my statement. I'm repeating this statement. Your father publicly stated that politics is all about exchanging political ideologies and criticism. So if you fear criticism from the people you are competing with, that means you are not a politician. Politics is for civilians, not for army officials, no. Because army officials are meant to protect borders and the properties and the lives of Ugandans. So if you fear critique, that means you are not a politician. So kati goboddeyo ne weefumba oli ku Twitter owandika kino na kiri ate ne bw'ojja n'okwata abantu kitegeeza nti boyi ky'oliko tokitegeera. Naye ate nkusasidde ku myaka gy'egyo. Bw'oba wasukka emyaka 5 nga tonnategeera, tolitegererako ddala. Bw'oba wasukka half a decade nga tonnategeera, kiki tugenda tegererako ddala. N'olw'ensonga eyo, ebintu by'okutiisatiisa, ebintu by'okuwamba mubikomye. Tetugenda tambulira mu nkola eyo yakutiisa na kuwamba. Kuba kijja tuuka ekiseera nga gw'otiisa gw'oyagala okuwamba akwefuulidde, goloza agenda kukola ki? Naye ajja kunoonya option yakukola kintu kye kimu ky'obadde omukola. Tugenda kubeera mu Ssenga Vangavuddemu. Kati ate okumanya mutya abantu bano wammanga bonna baabula tebaliiko mayitire. Eno elisiti y'abantu abaabuzibwawo ne bataddamu kulabikako wadde okuyingira mu kkooti. Famire zaabwe zaabanoonya ne zibavaako. Abaalemerako ennyo bakazi baabwe mwabatta, abaana baabwe mwabatta. Eno elisiti. Namba emu, kuliko Kibalama John Bosco. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019. Baamuwambira kyanja n'okutuuka olwaleero tamanyikiddwa. In whose power and in whose authority, on whose order it was Museveni Muhoozi. Luwemba Mustafa yawambibwa ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 ekyebando. Nakati talabikako wadde okujja mu kkooti wadde okumanyikako waali. Ku buyinza bwane ku biragiro byani bya Muhoozi n'ekitebe Museveni. Ompulya bulungi nnyo. Kuliko Lukwago Martin. Lukwago Martin yawambibwa ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 ebugolobi. Nakati tajjangako mu kkooti, talabikangako, teri amanyi gy'ali ku biragiro byani bya Muhoozi n'ekitebe Museveni. Kuliko Ssemuddo Michael. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020. Baamuwambira Kasubirubya, nakati talabikangako mu kkooti yonna wadde wantu wonna. Kuliko Nalumoso Vincent. Yawambibwa ennaku z'omwezi 1 December 2020 ebugolobi, nakati talabikangako mu kkooti wadde okumanya waali ku biragiro bya Muhoozi n'ekitaawe. Kuliko Musisi Mbowa. Ono yawambibwa ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Ekkumi mwaka 2020 mu Kisenyi, nakati talabikangako. Tebamuleeta mu kkooti,
talina kukomera mwali teri amanyi gyali famire ne yamuvaako kubanga otuuka ekiseera n'oggwamu amaanyi. Kuliko Damula John Bosco. Damula John Bosco yawambibwa ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'E12 mwaka 2020 ku katale k'ewa Kisekka nakati olwali teri amanyikiddwa mwami ono gyali. Omwami ono mukyala we yagezaako nnyo bambi okusindiikiriza okumanya bbaawe gyali. Nga ne muhozi bw'olina mukazi wo Charlotte n'abaana bammwe okuli Ruhama ali esandi hasi atendemu kutendekebwa naye ajja atugumbule. Yali asigazizza abaana omukazi ne mmotta kuba temwagala kuleka bujulizi. Ne ggwe otudde mu ntebe olya weebaka weegolla ojjamu n'akabikka omulalu n'ogenda n'owujja ekiwojjolo era n'oyongera n'otuzaalira busitaani obulala. Kuliko Mbabazi Moses yawambibwa mu mwezi ogw'E12 gye tuyita Desemba 2020 era ne yawambibwa mu katale k'ewa Kisekka n'okutuuka kati tamanyikiddwako gyali tajja mu kooti. Kuliko George Kasumba yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'olubereberye 2021 yawambibwa kyotera nakati teri amanyikiddwako musajja ono gyali oba yafa empungu ne zirya oba ebimeeke byamulya teri amanyi gyali ne famire ebamuvaako. Kuliko Sesaz Isma yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'E11 2020 e Makindye nakati tamanyika gyali yazaayira eyo gye tutamanyi ffenna gye muluubirira otuteeka ne ggwe osuubira ogenda gikungula. Kuliko Mbiru Hassan ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'E11 mu mwaka 2020 e Kawaala nakati tamanyikiddwako mayitire wadde obuziikiro nawagyali. Kuliko Zimula Dennis ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'E11 2020 baamujja Kyebando Nansana nakati tamanyikiddwako buziikiro mayitire wadde kooti wadde amulambula wadde ki. Oli onywa muhoozi oseka ne kitaawo. Kuliko Kayira Peter oba kuliko Kirya Peter yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 1 Desemba 2020 Kyebando Nansana naye tamanyikiddwako mayitire famire yeyine yamuvaako. Kuliko Wangolo Shafik yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E12 omwaka 2020 naye baamujja Kyebando Nansana tamanyikiddwako mayitire. Kuliko Sempijja Yuda ono yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'E12 omwaka 2020 baamujja Kabembe Mukono nakati tamanyikiddwako mayitire oba gye yaziikibwa. Gwe mweyagala mulimu kutta bantu. Kuliko Kanatta Muhammad yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'E12 omwaka 2020 e Mukono nakati tamanyikiddwako mayitire wadde okujja ewantu wonna okumuwozesa afune obwenkanya oba yazza omusango omulamuzi amukole ki omulamuzi amusalire tekibangayo. Kuliko Baguma Joseph ono yawambibwa mu Desemba 2020 Kyebando nakati talabikirwa nku wawaali nakyo kyamutuukako. Kuliko Godfrey Kisembo yawambibwa nga 12 omwezi ogw'okubiri mwaka 2021 mu Wende Town era nakati takubwanko kyamulubaale wadde okumanya we waali. Kati bw'owulira ebigambo bino n'olya omuntu eyeyita General nga ye omulimu gwe gwakuwamba bantu nakubatta weewuunya kikyakolerera n'ekigendererwa kiki. Ndi wano kubajjukiza temusobola kumala bantu baddunda namugereka Allah tekisoboka. Mugenda kuttako be musse ensobe enkyusa amaaso n'envuba ejja kukyuka yonna gye kitenda kugwera tujja kumanya nti Mukama w'amaanyi awo tuvuddewo. Kuno kulabula buno obubaka bw'okulabula njala bugende eri bazzukulu bannambi n'abakintu Abaganda naddala mu Buganda wano ssaako nammwe bannayuganda ab'amawanga amalala oba abava mu bitundu ebire bya Uganda nga mwasiisira mu Buganda nga mulinamu amataka ku ndagaano ssaako ne ebyapa. Nabagamba dda tuli mu occupation
naye muganyo kitegeera okwavuwaza omuntu osooka mujjako ebimu ku bintu ebimuleetera okubeerawo ekimu ku byo bwe bulamu naye ekisinga obukulu libayita ettaka kubanga ettaka osobola oddirimako osobola oddizimbako enju osobola oddikolerako buli projekiti yonna gyoyagala era ettaka osobola oddikwasaganya n'olitwala mu banka n'ekuwola obuuma n'okola projekiti endala kati mu nkola y'abaseddekezi mu occupation bagamba tulina okusooka okuggyako abaganda bano ettaka tubaavuwaze basobole okuba nga tebalina kye balina mu nkola eyo Museveni ng'akwata ssente z'omuwomusolo ng'azijja mu parliament n'endala ng'azijja mu ministries yateekawo abeeyita abaganda mannya n'abantu babaseddekezi saako ne bugurupu ew'abanyarwanda ng'agenda bagabira essimbi ensitoomokomoka nga wogasire muto we Salimu Sale okuba nti bagenda bagula amataka mu Buganda wonna gamalawo era bakikoledde ddala bulungi nnyo naye ng'amataka gano gali mu mannya gaani mu mannya g'abantu abo naye nga bakolera Museveni kati bwe kitabamaze abaganda bangi baawaŋŋanguka okuli abagenda okunoonya ekigula magala eddiba mu nsi z'amagulu meeru mu Amerika mu Canada Bungereza Europe mu Asia n'abali mu Middle East abatonotono saako n'abo Donda be yajjulula n'abattiddwa naye ng'abantu bano ekyasinga obbattisa mataka gaabwe naye ng'amataka gano agasinga obungi gaalina empapula ezigoogerako omuli ebyapa n'endagaano kati mu bitundu ebyo naddala ebya Buganda omuli Kato Corridor mugimanyi bulungi nnyo oba gye tuyita Luwero Triangle saako n'ebitundu bisemberedde muli Wakiso Gomba n'ebitundu ebirala Kayunga luddawa abasajja bano bamanyi ebyobugagga biri mu mataka gano wabula bwe bagezezzaako okugula amataka agamu bagaguza agamu gagaanye kati baagala kunoonya butya bwe batandika okufuukuuza amataka gano mu nkola y'okuteekawo guruupu oba yafeesi mbu zigenda kuyamba ku bantu bonna abalina enkaayana z'amataka mu Buganda guruupu zino zaateekeddwawo General Salimu Sale akandanawo ng'ezirimu ziri Matugga endala ziri Luweero Muganda enkano Katambi ajja kukalaba bw'oba olina enkaayana z'ettaka kuuma endagaano yoba ekyapayo ekikutte obudde kigenda bbuta kasita okola ensobi n'ogenda mu bukiiko Salimu Sale bwe yeeteereddewo ekyokutuukangako toŋŋambanga kankuzannyira katambi kano akatambi ndoza saaka uploadinze naye bwe naba nkomye emisana nja kukazannya bwe naba nkomyewo akawungeezi nja kukazannya ne kankulabule togeza n'ogenda mu ofiisi yonna eyateekeddwawo General Salimu Sale mbu baagala kutaasa b'amataka mu Buganda abalina enkaayana ako kakutego buno obubinja ne bw'ofiisi babutaddewo nti bw'oba olina enkaayana ku ttaka baagala kumanya okaayana n'ani akaayana olina empapula olina ekyapa olina endagaano gwe gwe bakaayanya oba nannyini ttaka olina ekyapa oba olina endagaano kati mugenda mu ofiisi bo bagenda kusooka kubuuza ebyogera ku ttaka lino liruwa kati bwe mutuuka mu ofiisi ne muwaayo ebyogerako mwenna bajja kukola kye tuyita reference ku kiki kibadde banoonya ojja kgenda wemasaga ng'eggongolo essiba akabogo mu nkaayana z'ettaka batunulemu bakole cross check okutunulamu nga lyettaka Salimu Sale yabadde anoonya ebiryogerako ne bannanyiniryo be baani ogenda kuba osigaziza ettaka mbadde nga nti oba weetadde muguwa nga bagenda kuttangoola abakuba bategedde nyongera okujjukiza ekikutte obudde kinaatera obbuta ettaka lya Buganda terina mipiira nti ligenda ssenguka gumiikiriza kuuma endagaano yo gumiikiriza kuuma ettaka lyo gumiikiriza kuuma ekyapa kyo oba kuliko abaseddekeza abaagala odditwala lwana masajja tujje ku gavumenti buli kimu kigenda kuddayo oba bazimbyeko akeedi oba bazimbyeko moolo oba bazimbyeko ssomero
obazimbyeko ddwaliro obazimbyeko kintu kyonna mu gavumenti empya kigenda kubeera kintu kyo kubanga kitudde ku ttaka liryakuwambibwako. Nyongera okujjukiza ettaka lya Buganda ly'Abaganda okujjako ng'Omuganda ye kennyini yagambye nti kati nguzaako ono nga nze omuntu. Bonna Abanyarwanda ababbye ettaka lya Buganda nga bakozesezza effujjo bagenda kukisasulira. Era ekiganye bano abasajja okuva mu buyinza wano ziri ensonga nga 4 kanze kumenyera. Ensonga esooka bakimanyi bulungi nnyo banoonyi ba bubudamu ba refugee. Y'ensonga esooka ekibaganye kuvamu bakimanyi nti bafuga eggwanga ekyamu balifugira mu bumenyi bw'amateeka ba refugee. Ekyo kimu ku bintu ebitabasoboza kwagala kuva mu buyinza. Y'ensonga lwaki ne bagwira bannaabwe beegazanyiza mu Uganda so nga bandibadde bali mu kampu. Amateeka ga Uganda n'amateeka ga refugee gagamba nti bw'ojja ofuna obubudamu mu nsi eyo, ensi eyo emala okukolako profile n'ekusindika mu nsi gy'olina okufunira security n'ebiddako. Simanyi nti Uganda etteeka lyo lisobola nti yeyina okusetolinga oba okubuuda bannansi abagwira bafune obutuuze, bagule n'amataka, bafune empapula za Uganda, bakole ne business. Simanyi nti etteeka bwe tebulisoma. Kino bakikola okuba nti nabo baki ba refugee. Y'ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri, babbi amataka mu Uganda yonna almost ndowooza 45% ettaka lya Uganda lyonna Museveni ne banne balyeddiza. Kati gavumenti weevaako bafiirwa ettaka. Ensonga ey'okusatu, babbye ssente z'omuwoomusolo. Ekituleetedde ndi bannayuganda ffenna kati buli munnayuganda yenna azaaliddwa natanazaalibwa olina okusasula million 3 wazindabye z'otannalyako. Ssente zino bazitaddewa. Ssente zino ze ziwakula entalo ku nsi ssente ze ziwakula entalo mu nsi z'omulirwano, ze zirabirira n'eggwanga lya Rwanda, ze zigaziya Tutsi Empire ne influence mu East Africa. Ssente zino ze zizimbye eziwooteri ezitemyanga abantu, apartments, okugula ebizimbe mu Bulaaya, amataka, okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi, okusomesa abaana baabwe, mwe nga bammwe beeyaguza lujjo, nammwe kennyini nga mweyaguza nzijo. Ensonga ey'okusatu, balina ebibuuzo eby'okuddamu abantu abazzi battibwa okuva mu 1966 okutuuka olwaleero. Ekyo kikulu nnyo kubanga tebalina kiddibwamu kyakyo, kubanga abamu mutegeredde Museveni mussi obudde bwali bwayita dda, era singa si Kyagulanyi kujja oba ffe abeera ku mutimbagano guno ne twogera ensonga temwantegedde bantu bannayuganda abakulu mu gavumenti, bannabyabufuzi, abasuubuzi, bannaddiini babadde bafanga ki era bafa batya. Y'ensonga lwaki tewali alipoota yonna namutayiika mpandiike ekulaga nti gundi kino kye kyamutta, abaamutta tubakutte, gundi baamukuba amasasi bali baagamukuba, era lipoota esoma bweti eno kye kituufu, n'abaamutta babano tekibangawo kubanga ke kabadde akamu kakodyo kaabwe ak'okukendeeza ennamba abantu bonna abalimu ensa embeera mu Uganda ng'abajjawo nga baagala kulekawo bireriya, kubanga bakimanyi nti bw'obanga olina ekirerya mu Uganda eky'abantu, ekirerya tekigenda kumanya ku byabufuzi, tekigenda kumanya kusereza muwa musolo, ekirerya ky'omuntu tekibuuza bibuuzo, ekirerya tekifaayo ku muntu munnaakyo, ekirerya kikola bye kinyumira, era lwe kitaliddwa kimanyi nti waliwo obuzibu, ne bwe kiba kifunye kikiridde tekyagala kumanya. Kati bw'otunuulira ebintu byonna n'obigatta kitegeeza nti abasajja bano ekintu ky'okuddamu ebibuuzo okukutta bannayuganda okuva mu gyenkaaga n'okutuuka olwaleero kibabobbya sekalootera era bakyeraliikirira nnyo. Y'ensonga lwaki n'abali mu diaspora batulumbayo kuba bakimanyi nti ffe bye twogera teryasobola byogera mu Uganda.
weebuuze lwaki abantu abali mu Uganda content gwe bakola ali vice versa ku gwe tukola. Kubanga kyekifaananyi kye baagala obbazimbira nti gwayogera ku nsonga z'eggwanga oli mulabe ennyo wa ggwanga, oli atazoogerako gwe basinga okwagala. Kyenkugambye nti kyekirerya. Kati muganda wange saagala obeere kirerya mu nsonga zino. Eyo ensonga ey'okusatu nkulu nnyo. Batya ebibuuzo, ono yafa atya, ani yamutta, abantu b'eruwero baafa batya, abantu b'omu Mambuka ani yabatta, abantu b'omu Easter ani yabatta, abantu abattibwa e Kanungu Kibwetere yali ani, olutalo lw'Erwanda lwa 94 ani yalutandika era ani yaluteekamu ssente ndi Museveni. Ababatta baava nti baava Uganda. Ani yatta Lwejema nti baali bannayuganda Museveni abadde ebiragiro. Ani abadde nga ajjatta bannayuganda abanene mu Uganda nti Museveni obattiranga kitala kiddibwamu. Kati bye bintu nuko bibatiisa okuvaako. Eyadde talina ngatto alina wardrobe mulimu engatto 100. Eyajja talina ttaka alina miles and miles of land. Eyadde ennyumba kiyu kimu alina gulofa, alina zibbangalu, alina za apartment. Kati gwe musubira nti ayinza okwagala okuva muyinza ng'akimenya nti waaviiramu Kabaka Labaayi. Eyatanadde akagaali ka Ssewajjuba bavuga zimpenkoni zi V8. Abamu baagula n'amanyonyi batadde amanyonyi gabalinzi bulunzi babuusa. Amu bali tebaasoma kati basomedde kusereza omw'omusolo, basomesezza n'abaana baabwe mu university ez'enjawulo mu nsi yonna. Abamu balina business across Africa, balina business mu Middle East, balina business mu Europe, balina business e Bungereza, Canada, mu America. Kye bagezaako okukola research kwe kukola business mu ggulu. Mbanyi ojja kuseka. Kye bagezaako okukola kati currently kwe kukola business mu ggulu n'okusindikayo abantu babawolereze balage nti bossi batemu eri Allah owaddonda Namugereka. Ekyo bakigezaako. N'ekira kye bagezaako kwe kuba nti baagala okuyinfuluwensinga okubeera imoto, okugjawo amateeka ga Katonda ebintu kibeerako entandikwa kibeerako n'enkomerero nti baleme kaddiwa n'okufa baleme kufa. Era bagana n'okufa bakusazaamu. Gwe osazeemu okufa, osazeemu okaddiwa. Ebagezaako nnyo okulaba birwanyisa. Naye nga muganda kisoboka. Obudde babutuuse era buli yenyigidde mu kikolwa kyonna. Obudde just buli muntu ajja tusasulira. Abantu bangi basirise balina obulumi naye tebalina bwogerero. N'obwogero baagala bujjawo nti bakyagala muntu yenna avaayo okwogera ku nsonga ezo. Kati bwe nkumenyedde ensonga ezo lwaki tebaagala kuvaawo, bakola buli ekisoboka nti n'abali e Bulaaya bakyasobola okwogera bajjewo. Kuba their main interest singa tujjawo omu kuboogera ennyo abasigadde bagenda kudduka. Kyekibatta nti wojjawo balumbuye, obojjewo William Asimwe, obojjewo Dogo Nation, obojjewo ani bonna abaana aboogera mu kasita abajjawo. Kiba kitegeeza bati muganda wange egenda kuvaayo abavubuka n'abakyala n'abami n'abakadde nga batokomoka omugambo ku nsi yaabwe. Ate ababoogera bakyajja bangi naye genda kujja bala nga teboogera baagala bikolwa. Ayo bikolwa genda bagamba ki? Ababikola ogenda bagamba ki? Nga bagambye nti you are just generalizing yourself. You are not a general. Jeno atya mundu na ntalo so si bigambo. Kati jeno taliko otyo okukwata omuntu ayogera okutte edi mutwe okutte bonna bakutto bayagala bawamba jeno omulamba. Ne jeno atya ebigambo nabage simwangu. Kati omanyi okumanya embeera eyo katuddeyo wali ku by'amataka. Gwe wenna Munnayuganda naddala Omuganda natali Muganda ng'olina ettaka mu Buganda togeza n'ogenda mu ofiisi yonna eyateereddwawo sali musale mbu batadde ofiisi ezitawulula enkaayana z'amataka. No.
eyo bagiyita data collection center. Waliwo ba absent landlords abatamanyikiddwa nga baasirika. So they are trying their level best to dig deep inside to know who are those absent landlords and where are their documents. Bajja kozesa family zammwe, bajja kozesa land tribunals and land boards okufuna kye baagala. Kati saagala ogwe mu katego ako, kola ky'olina okukola weewale. Mwenna okusevinga obulamu bwammwe mu joining struggle. Mwenna okusevinga amataka gammwe ne properties zammwe mu joining struggle. Struggle osobola ogijoininga silently. Abamu otya okuvaayo okwogera, which is okay. But you can join. Mu nkola yonna eya clandestine underground. Kuba nakyo kisoboka. Wabula bunoosirika obusirisi oyinza okufuna obuzibu. Nenjagala kugamugana ina gy'oli. Togeza n'ogenda mu mwezo group ziyataddewo salimu sale. Banoonya ba absent landlords bonna bali mu Buganda abaasirika abeekweka. Saagala ogwe mu katego ako ng'obudde bukyali. Kuuma ebyapa byo, kuuma endagaano zo, ekikutta obudde kigenda buta. Ekirungi byafa bya Uganda mbimanyi nti gavumenti zaali zibaddeko nga zaagala kubba bantu kuba temula kubajjako bintu byabwe, baamaliriza gavumenti zigudde nene egenda kugwa. Ate egenda kugwa bubi nnyo kubanga tewali kitundu kya ggwanga gye bagyagala. Byonna bali mu kukola byebuzaabuza, tugenda mu kalukero si wano. Naye bafuuse ekizibu nako bakaagala kukabba. Tebaagala bantu beesalo kye baagala. N'olw'ensonga eyo Omuganda ngenda gy'oli. Buli kyokola koza kamanyi gakuza n'owebbwa, luwanire eggwanga lyo ng'eggwanga terinakuwa kulwanirira. Nyongera okujjukiza essubi libe litono nnyo mu bannabyabufuzi naddala ba MOP. Ba MP bakola ebibanyumira kubanga bali ku musaala. Naye gwe munnansi gwamanya ekizibu ky'oyitamu. Gwamanya ebbeeyi ya sukaali, gwamanya enguudo enfu, gwamanya amalwaliro, gwamanya amasomero, era gwamanya school fees bwakutawaanya. Tutuuse mu mbeera ng'omuntu kati asaba school fees looni. Naye nga gw'osomesa ssente ezo agenda zisasula atya. Kubanga naye lumala okumusomesa agenda kutunira nga TV bwekutunira nga tekuliko service fee. Kuba naye agenda kuba talina kyazzaako. Bani abakuwa education loan. Abakuwa education loan beba nanyini banka bennyini. Bani bamanida bennyini. Kubanga ekigendera kya buli omu kumufuula mwavu muteeka mu stress. Ate nga talina kyakola ebintu bagenda bitwala. Kubanga we yamusasula seriza basajja ugwa mu katego kaabwe. Lwakuba nti kizibu kye tulina bannayuganda beegumiza mu mbeera batalina kwegumiza. Bannayuganda ekizibu kyammwe kwegumiza mu mbeera mutalina kwegumiza, toyina kwosanyusa. Enfuga ya Museveni tekyayita ettaka mwenyu ku matamu oseka ki? Okwegumya kufuusa okwegumya. Mulimu akeedi mutudde mutugubadde amatama. Naye ng'okimanyi bizinensi ekuli osaanawo. Abalina okuseka mu Uganda be babbi kubanga ssente babba nzibe. Ne kwakola ssente n'osasula omusolo oseka ki? Omusolo gwo gw'osasula gukola ky'ogulina okukola. Olina looni banka ekkubira ku makya n'olw'eggulu. Otunulira akayumbako nga banka egenda katwala. Ekikusesa okijjawa. Wewula ssente otandike transport company bw'otadde emmotoka zo 3 oba 2. Enguudo nfu. Emmotoka zifa ku makya n'olw'eggulu ate olina ozimaintaininga. Oseka ki? Ofuna school fees looni ogenda owerera omwana bw'amala okusoma tagenda kufuna mulimu. Oseka ki? Kubanga elooni olina gizaayo ogenda gisasula ddi? Bakubyeko ettaka
oli mukulwanagana baseddekezi kubbattaka ofuna time esinika osinika ki lwaki tofuna busungu okukola kiddako neiba waafudde bimuseto bitegedde osinika amanyo gwaddako neiba bamuwambye oseka gwoddako okuwambibwa kubanga waliyo nga bamuwamba neiba bamusse oli mulumbo oseka kigwaddako kyobalagambi bagamba nti tosekerera ennaku yakuba neeyondesa eyambala bw'osekerera ennaku yange eyo eri mu kkuba eyambala ate nza okujja ng'esinga ku yange ensonga eziri mu Uganda tesobola kukkiriza kuseka naye mwegomye okwegomya kyekizibu ky'abannayuganda omuntu looni emutta naye yeefundikidde alagaba nti ali bulungi no tolina gwogenda kusanyusa ng'otaddeko face smiling nga mu bundu owulira otokotoofu oyagala kubaluka abaana bakutulidde wakati bakyasoma tebalina mmere yakulya olyawo wenna omegeredde olinga akawa kasibe ku ggaali oseka kyeyembeera tesesa oyina abalwadde mu ddwale bakukubye biruzi oyina kutunda nnyumba obajjanjaba oseka kyembeera tesesa muganda wange zuukuka ng'obudde bukyali mu Uganda temukyali kintu kisesa abalaga amasanyu agali mu Uganda okuteeka evulu ku makya n'oluggulo eyo part of the game okubalaga nti ensi eri bulungi ne teri bulungi bw'oba gavumenti ekwata biliyoni 10 n'ezowa promota balina okutegeka ebintu balaga nti embeera nnungi omanyi otya nti abajja mu bivulu basomba basombe okulaga nti ekivulu kijjudde ekyo kibakola bakita deception kubalimbira mu mbeera nti embeera nnungi naye ng'embeera si nnungi omuntu ali wansi tamanya ali waggulu mbeera mwali n'ali waggulu tamanya mbeera mbi owa wansi mwali olina kumala kuyingira mu mbeera y'owa wansi n'ogitegeera n'ali wansi alina kumanya mbeera wa waggulu gy'alimu n'olyoka otegeera buzibu ki ne kati mwe mwegumya mulowooza nti muli bulungi ensi tegenda tegeera nti muli bulungi naye buli munnayuganda w'oli abantu batusekerera nti tutegeera bulungi nnyo naye ng'ate batuufu mu mbeera bwe ziti mu nsi ezakyusa obukulembeze kekubera mu Uganda mwennyini mu myaka gy'enkaaga wabeerangawo embeera eraga nti Uganda si nnungi myaka gy'ensanvu wabeerangawo ng'embeera abantu balaga embeera si nnungi mu myaka gy'ekinaana embeera ensi abantu balaga nti embeera si nnungi n'emyaka gy'enkumi 2 ne mulaga embeera nti nnungi naye ng'ate muli bubi wadde abatuloga bangi nga ne Museveni mwali neffe kennyini tulina okukyusa endowooza yaffe n'entegeera yaffe kubanga ebiseera ebisinga entegeerayo kyekyobugagga kyo ate ebizibu byonna ebisinga obungi bye tufuna biva ku ntegeera yaffe teri afuna kizibu nga teyamaze kitegeera nti kijja oba okumwereka nti kijja wabula ebizibu ebisinga tubireka ne bijja ate ne bitulemerera okujjawo kati bannayuganda buli kigenda mu maaso bakiraba bakimanyi kibakosa tekibaleka kyekimu ne batunula bali comfortable nnyo newankubadde Museveni mulugo neffe naffe entegeera yaffe tewuumya ddigobe nkafundikidde oba okyetegereza ababba ssente zino bali mu first family ono Adolf Mwesi gyandibadde asooka mu kkomera wabula taliiyo kitegeeza Adolf Mwesi ssente zino yazitanga nga ssente zigenda kukola mirimu gyabwe tugenze mu maaso all the 13 billions of money stolen
has his signature released funds from Bank of Uganda to Parliament Cash Office be spent. Nti bonna obuwumbi 3 mwakamu obwogerwako bonna bwabbibwa bwaliko mukono era ne zikirizibwa okuteebwa nga ziba mu Bank of Uganda omwami gwe batannakwata wa First Family Adolf Mwesigye eyaliko minister. Vouchers of the withdrawal and signature of Adolf Mwesigye. And ask yourself, a former Minister of Defense to become a Clerk of Parliament, how many former ministers have been given that privilege of becoming PS or ministers of the department in the government bodies? For MPs, Bunyangabo County, Bundibujo, Minister, now Clerk to Parliament. Museveni and Sam Kutesa both have corrupt charges in American court. Of the $7 billion as a Chinese man was convicted for some charges. Kutesa can't step in USA now. He has a court summon for the same cases he was as he was a UN Secretary General. Katoma zokulia information here kitegeeza ntizo zino documentary ne series of parliament zibali bajja kubalamwa bana abantu bamanyi bakola sente bennyini bebaziri aba First Family bamageziri. So babajje ku kintu kyonna batadde ku kintu kya parliament focusing ku kintu kya buyaye okitegedde bulungi nnyo ekyo mukiveeko. Kati bamalirize ekintu ekyo njala tugende wano, njala soka kujja obiro byonna biri wano mu kabokisi tusooke tukole ekirala. Ndowooza kansooke eyange nsooke information yange then tuoke tudde mu politics original. Kati banyaba ne basebo mbalamusizaako ennaku z'omwezi 2 ezaako ku mwezi gw'omusanvu mwaka 2028 amannya nze Rombi Fred munda Uganda tudde wano kafumu eggulama mu ggwanga lya Butuluki abaweereza emyaka egikunukkiriza kati mu mukaaga kasumeti mu bulungi. Olwayonzize okutegeeza ensi emanye kyonna ekintuukako abantu abakiri mabega ngenda babagamba era kiki baagala ngenda kibagamba era kansulenti Museveni atudde kuno Didigi kwali n'abantu group yawe abaagala okunzita ngenda kubeera brief and precise ku nsonga zino. Ebbanga lyemmaze nga nkolokota Nyandi Yosoferi yalowooza nti ndi muntu mwangu nnyo era ndi muntu wakutiisibwa oba yalowooza ndi muntu wakugulwa nze sigula omutwe gwange kubanga eggwanga linsingira ensimbi nakasita namanya nti obulamu mu nsi muno tetulina kyetutwala tetulina kyaffe kya bulubeerera namanya nti ebyobugagga bikumalira mu bwereere olina okuyimirira ku mazima era nemmanya nti bwe libanga eggulu oyimirira ku mazima go kwokufuna emirembe mu ggulu nagamba okuliyingira lwaki likanyimirire ku ekyo lyanokuga nti ngende mu bulimba n'obuyaaye ngende mu genda no neŋŋamba kanyimire ku mazima ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakiyimirirako yakugamba nti bw'oba ogenda kuyimirira ku mazima oyinza osigala obwomu naye ekyo yakyogera ng'akimanyi era kyaliko essaawa zino nange bwe ntyo bwe ŋŋenda okubagamba. Kati abasajja ba PLU Polejirigi ne Muhoozi Kainerugaba ne Museveni family ye bagamba nti nze mbaleetedde gavumenti yabo okukyankalana nga nzija nga mpa abantu information enneekusifu. Ekigendera kye banjagala ndi mufu baagala kumanya information njijjawa era bani abagimba era amaanyi ngajjawo okujja okuexposinga gavumenti yaabwe buli kaseera. Bagezezaako ebintu bingi nnyo bikyabalemeredde kubanga nze nange ndi kaana kambaata siri mukalu nga bwe balowooza. Kati ki kye bazzeeko? Abasajja ba PLU n'aba NRM ne ba state agents bagezezaako emirundi mingi nnyo okwagala okunzijawo ne balemwa. Ne bagezaako okwagala nnyo okutiisa eggwanga lya wano ne kirema. Ne bagezaako n'okwagala okwekalakaasiza ku kitebe kya Take mu Kampala ne kibalema. Ekyasigwa bali balina kwekalakaasa olunaku lwa nkya ng'ennaku z'omwezi 3 wabula mu baakiyimiriza okusinziira ku statement eno. Statement yabadde bw'eti. Statement bw'eti bwe yasomye. Ati Muhoozi Kainerugaba ono nno ndowooza mugamba ye Kabanda nga mugamba at Muhoozi Kainerugaba. I'm pleased to confirm that he has gloriously guarded that the PLU demonstration on 3rd July be suspended to accommodate the ongoing talks and the comprehensive reports presented within 7 days.
we shall duly deliver that on that. We shall duly deliver on that. Kati Kabanda nayogera nagenda mukulu aine mutitawo muto Sodo aine Kaguta n'awandika bwati. Yagambye, General Muhoozi Kainerugaba, following your permission a few days ago, Ambassador Adonia Ayebare, the same group, I held a meeting with the Dutch ambassador and we had a constructive dialogue, and an impeccable resolution is being pursued. I request your guidance for the 2 weeks present comprehensive report. Eno, jeba koze kuba nagipostinga nagibaterayo. Nagiba posting na njiterayo njibate njita kumuli koto gwange nga bagitade ku X. Bonna aba commentingako n'abali mu team eno bebamu ku bantu abaagala bannayuganda bali bakubera na ddoboozi. Bino byonna ensi ekola ki ebiraba. Kati bwe bamaze okuteekayo ebintu ebyo, kino kye bapulaninga. Kino kye bapulaninga. So Museveni mu lubaka bagenda bukutuusaako mutabani wo n'abantu bonna abali mu nsonga eno. So singa mba nzigiddwawo, in case I'm assassinated or I'm deported back in Uganda, which I think it's not possible, the following people are responsible of whatever which might happen to me. So, on 22nd of May 2026, Museveni and his cabinet, they had a meeting in the State House in Entebbe. Which meeting was held at Entebbe State House. In attendance, Museveni himself, he was the chairman of this meeting. His son, Muhoozi Kainerugaba, the CDF, was in attendance. Justice Francis Jane Abodo, the DPP, was in that meeting, attended the meeting. Attorney General Sam Mayanja was in the attendance. Nobody Mao, Minister of Justice, was also in attendance. Adonia Ayebare was also in attendance. Mire Babalanda was also in attendance. Jim Muhwezi, the Minister of Security, was in the attendance. Ephraim Kamuntu, Minister of Internal Affairs, was in attendance. Major General Tom Magambo, the CID boss, was in attendance. Henry Musasi, the Minister of Finance, was in attendance. Dr. Ruth Acheng, the ITC Minister, was in attendance. Plus 2. The tax officials, which I'm not going to mention right now, they were online. They attended online because they were not there in person, and I will not mention their name. But Museveni and your son Muhoozi, you think that the world doesn't know you. The world knows you. First and foremost, you should make research. What is the use of any consulate or embassy in your country? The embassies in Uganda, more especially the foreign embassies in Uganda, those embassies, they are there for different purposes. The first purpose is to issue visa and look for business. The hidden purpose is for intelligence. Don't be confused at your age and your son that the tax authorities, they don't have intelligence on how you've ruled Uganda for 40 years. And all the crimes you've committed against the will of Ugandans. They watch social media, they read newspapers, they watch televisions, they know each and everything which is taking place in Uganda. Kidnappings, killings, torture, everything. They have information about your regime. You understand? So don't you think that you are very clever and very smart?
that you can force a foreign country to extradite Lumbuye Fred and bring him back into your hands for your own purposes of assassinating him or killing him, so that you can create fear in Uganda, especially on social media, that nobody should talk about your family and your government. That is your mission. But let me tell you one thing. The Turkish government knows each and everything which is taking place in Uganda. You understand? They know. They have all the intelligence, how you operate. In that meeting, which was held on 22nd of May 2026, you presented some of your requests, which I can't mention right now. The only thing which I'm going to base on or to expose, after that meeting, you got to know, and the entire members who attended that meeting, that you might not get Lumbuye Fred. So after that meeting, you and your entire cabinet minister, you decided to plot an assassination attempt against me. And the money was cashed out. First and foremost, you cashed out $100,000 to your agents, SO agents across the globe to start trace me. The last move, you issued a bounty hunter of 4.5 billion Ugandan shillings. Whoever can kill or assassinate Lumbuye Fred, you are willing to pay that money, and that money was signed by you and your family, that I should be killed here in case the other requests failed. Because I've already gathered the all information, and I have handed that information to the concerning authorities and organization about the meeting and whatever was discussed in that meeting. I'm putting this information in English so that the world should know what you are planning against my life. The Turkish government and the Turkish authorities, they have protected me, and they are still protecting me. But for you, you think that the bad governance in Uganda can apply in Turkey? No. These people, they follow law and order. You think they're how you control the country. The unlawful actions you are doing in the country, the same will apply here. It won't happen. These people, they fall and they trust their system. That's why this country is stable for so many years in the hands of His Excellency Recep Tayyip Erdogan and his government. So any attempt you are trying to force to happen so that I can be extradited to Uganda, and any move assassinating me, go slow and be aware that I've already gathered the whole information, and I've handed that information to the authorities and the other international organizations, and they should know your move. You think that you can silence all Ugandans so that they cannot come out to speak about the crimes you commit against Ugandans because you don't follow the laws. Me, I'm not intimidated, and I will keep on exposing your regime, because nobody's going to defend nobody's going to defend Ugandans. So the move which you agreed on with your fellow goons, I can call them goons, because in that meeting, the meeting was attended by the following people. Museveni himself was the chairman of this meeting. CDF Muhoozi Kainerugaba, your son, he was in attendance. The Justice Jane Francis Abodo, the DPP, was in the attendance.
She studied law. Attorney General Sam Mayanja was also in attendance. Nobody Mao, Justice Minister, was in attendance. Nobody could advise you about your move. Adonia Ayebare was in attendance. Mide Babalanda, she was in attendance. Jim Wes was in attendance. Ephraim Okamont was in attendance. Minister of Internal Affairs. Major Tom Magambo, the CID boss, was in attendance. Henry Mosas, the Minister of Finance, was in attendance. Dr. Luther Acheng of ITC was in attendance. Of all those people, nobody could tell you that we are making a mistake in bringing such silly, bogus, baseless accusation and attempts to someone who's not in Uganda, to someone who's fighting for freedom, that I should be extradited or should be assassinated in the foreign country. So whatever happens to me, the names I've mentioned which attended that meeting, the international bodies, international organizations, including Ugandans, you look for those people one by one, including their families, if in the case anything happens to me. So, that is my message to Museveni and your son, plus your cabinet. You think the long things you are doing in the country, in Uganda, that don't think can happen in other countries. Why do you try to spoil other nations? Why do you try to spoil other nations? Because you fear critics or fear people who can come publicly to address those issues. So briefly, that was the meeting which was held on 22nd of May 2025. And that's the reason as to why they have keep on postponing their demonstration at the Turkish embassy, because they think that the Turkish government and Turkish officials, they can change their minds and I myself to be extradited back to Uganda. Museveni, I'm protected by the international laws. Maybe you don't know that. I'm protected by the international laws. And what I'm doing, it is my constitutional right. Because I have to defend the Constitution of Uganda and to defend my fellow Ugandans. Hope you'll get this message. And my message is very clear. I want back off and stop intimidating Ugandans. You came in power in 1986 by the use of gun. Nobody voted for you. You used the power of gun. Right now, you're still in power using the power of gun, not by democracy. Because democratically, people voted Robert Kyagulanyi Ssentamu 71.88%, but he used the power of gun to stay in power. So there is no way we can keep quiet to leave our country and be taken by refugees and foreigners. So we are here to inform the international community again and to remind them that Museveni is killing the indigenous Ugandans, and Museveni, he's a refugee and he's a foreigner from Rwanda. That's why if you observe and make research speak right now, the entire cabinet, almost 70%, is occupied by the Rwandese people in all government sectors, including police, army, ministries, each and every government sector. 70%, all offices are occupied by Rwandese. So those people are killing Ugandans slowly by slowly. They are cleansing all Ugandans slowly by slowly. Nobody can come out to speak. So don't leave Museveni to cleanse out the entire population of Ugandans, because he wants to take over the country.
as part of his mission. He doesn't follow the law. So you can't cooperate with someone who is anti-law. Museveni doesn't follow laws. That is my brief message about the attempts and the plans of Museveni to try to pursue for my deportation or my extradited back to Uganda so that I can be killed. But I'm telling you, I'm here to stay, and your intimidation won't work. Just to get to know the all information and issues which were in that meeting. I've already gathered the information, and I have sent that information today concerning organization and authorities. So whatever you are doing, and the people we are sending here, and some of you are already working with the Ugandan embassy in Ankara. Let the public know. Ekyo njagadde nse kimanye. Nkitadde mu luzungu saagala kwebuzaabuza buli kimu njagala nse kimanye. Nti omwami ono ne mulaba bakyusa okwekalakasa basuubira nti bayinza okufunayo essuubi nti erinzizaayo. Ekyo bwe kiba kiganye mbagambye mu meeting olwawedde bali abakulu n'abakungu ababaddeko ne bavaako benganya okumenya amannya wabansi eno bo ne batona bagamba katulina okwena plan B erwa ne bagamba tulina okumakinga sure omuvubuka oyo tumutta nga tukozesa amaanyi ge tulina geegaluwa balina ba operative across the globe. Era uva meeting eyo Museveni yasainize emitwalo 10 egya dola n'agiwa bo operatives we across the globe atandika okukola okunoonyereza n'okulaba bukodyo kye basobola okuyitamu okunfuna. Then na issuing 4.5 billion Ugandan shillings naziteeka ku mutwe gwe nga bounty hunter, omuntu gwe bayigga, omuntu yenna asobola okuba nga asobola okunfuna nanzita bagenda musasula obuwumbi 4.5. Ezo sente nazo naziyisa. Kyenjagadde mutegeere nenga meeting bagirimu nga 22 omwezi ogwokutaano 2026. Kyovula nti bagandumbe tugenda muzza kubanga balina eyembeera. Era kyovula mbadde bakyusa mu tebagenda kwekalakasa bakyayogera ne government ya wano. Please ndi protected by the international laws. Ara njagala kujjukiza Museveni siri muzi wa misango. Ene message esebe siri muzi wa misango. 1. Bobo osobola okubuuza ambassador we eyasooka ettake His Excellency Orwa mubuuze Rombo ye yaani. Bobo osobola okubuuza eyaddira Mbigere His Excellency Nsubuga oba kati omutwala German omubuuze Rombo ye yaani. Ojja tegeera omuntu gwogezako okwagala okutta oba okutuusaako obulabe. Ndi muntu wa mirembe naye ate ndi muntu wa nsasagge bwe nkutegeera nti oyagala kuntuusaako obulabe. 1. Munoonyeza information enkwatako naddala enkwatako enfu sigirina kuba saatondebwa okubeera mu kyamu wadde nakulira mu ghetto. Mukama yannyamba nenvaamu omuntu ayambye community ez'enjawulo gyenzaaliddwa gyenkulidde ne gyembadde n'abantu. Wano nabeerawo nensobola okumanejinga okulidinga abantu abasukka mu 15,000 ku mutwalo bannayuganda n'emitwalo ebirala gisimayi kati giriwo ne mbakulembera nga ne embassy tebagimanyi gyeri n'enkola bye kyetaagisa era omusingi gwe naloko gukyatambula. Owulira mwandibadde mwafuna ddadda telineni wange yababula kubanga amukiriini. So kati odiringa n'omuntu atalinaako nziro atalinaako bbala. Kyenkugamba ba ambassador omanyi abasooka wano vakuona omukazi guwaleeta ono wa NRM. Vakuoyo bali abasooka ambassador Orwa Johnson buuza ne ambassador Nsubuga baze gwe nasembayo kutegeera ono aliwo ono mukyala oguwaleeta tebinkwatako saagala kumanya bali babuuze Rombo ye yaani ojja tegeera. Kati gobogezaako nti ogenda kukola obukyamu omuntu asobola okubeera agamba nti kino kikyamu. That is time wasting. Ate nkugamba sikutya. Ne mutabani wo simutya. Bwe mbanga nkola ekintu ekituufu. Ebintu by'okutiisatiisa bannayuganda mbo munkwate munzite kitegeeza social media namwe mujja kuba mugamba ze mukulu.
Kasoke mputegeeza siri omu tetuli babiri tetuli basatu tetuli bana tuli bannayuganda bangi obukadde na mbwenda abamu tebalina busobozi bugula simu abamu tebalina busobozi bugula data abamu bakyatya ne kaba naafuna obusobozi bugula essimu n'obufuna data ojja bawulira njagala okutegeeza luyagaliza moka kitawo lutanyoko temugenda kutiisa bannayuganda mu bintu byonna njagadde message negene mu public nti nze ndi muntu omu naye eryo bannayuganda bangi abanfaanana era baagala enkyukakyuka bewatta tebaakumala golowooza bano abantu bamanyi information ekwatagana ku assassination zonna zozookola nga tezirinaako results at the end buli kimu bakimanyi kati mukulu ebyokutiisatiisa nze ne bwobanga kuba kati kyofa kiri bwe kiti oyagala onkwate mbw'oshate ng'emmiri bajja kuba bakuterumbi ate ffe kino njongera obbajjukiza bannayuganda mwenna katonda yasinga enkwe yasinga program naye kyonna ne bwe kiba kituuseewo musigala mugenda mu maaso temujjangako kigere kyonna ekiba kituuseewo temujjangako kigere musigala mugenda mu maaso mukama akyankuuma n'essala zammwe ate nkyaliwo tetugenda kuleka ggwanga lyaffe nga teri alyogerera olw'abanyarwanda bajjajjaffe bayamba oli ku bazzukulu b'abasajja abaganda abasoga abanyola abatoola balwana kati mwe muli mu kutulugunya buli muntu mufudde emmomboze njagadde okutegeeza buli kyonna kyemwakola mu meeting kyemwadisikassingako saagadde kirita mu public nkirese just njagadde kujjo ziri ensonga ezasembeye ebbiri ezammwe ez'abatemu ziri diplomatic ensonga ejja zitegera later on naye njagadde kujjo zino ez'okwagala okunzita okitegedde bulungi nnyo era nyongera okugamba nti toyina ky'osobola kukola kiri ekintu eki kutta muntu oba tojjeyo bizibu bukyangotta okuva mu myaka gy'enkaaga ebizibu bya Uganda byali bivuddewo bukyangotta okuva mu myaka gy'ensanvu byali bivuddewo bizibu n'oyingira mu gy'ekinana ng'otta ebizibu byali bivuddewo oyingidde mu gy'ekyenda ng'otta byali bivuddewo oyingidde mu gy'enkumi bbiri otta puresha okweyongera oli mu 226 oli mu kutta puresha okweyongera kitegeeza it's a continuous problem until that problem is solved nekowoleza nti buli omu ogenda motto tosobola kutta bantu bamalawo tosobola kutta bantu bamalawo it is impossible ne Hitler kyamulema Mussolini kyamulema Gaddafi kyamulema Omar el-Bashir kyamulema n'abalala bakabaka abaali abamanyi nnyo Bannabukadnezi kyabalema tosobola kutta bantu bona togenda basiza tekisoboka ne bwe kiba kize nja bagamba at least okudde Uganda mu bbira esasi moddiza omulambo that is it kati yerevo kwendi ekyo nkigamba ne bwe kiba kituse bagabo ge mu nkubira wane esasi muzeeyo omulambo that is it olwoka otegende tuli bamalirivu so akajanja akasumagizi yalira oba akanyampya gula toyi tukoyo tumanyiira buli omu genda mutiisatiisa mu drone yiyo tugenda mukwata tumunyiga ensigo please temwinago mugenda kutiisatiisa wano bannansi mbakozeeko effujjo muli mu kutta bantu mutwala amataka buli muntu mufudde mwavu mujja abantu ku mulamwa mutta abantu malwaliro mubbasereza omuw'omusolo at the end of the day abantu batandika okusonda sere temwinago mugenda kutiisatiisa wano ate kino nkiddamu kumwe mwenna famire mwabatudde mu meeting eno muyinza okulabako ebizibu nga nze sinabiraba mwenna babadde mu meeting eno kuba amanyaga mwenna gawaddeyo buli kimu nakiwaddeyo so kati it's up to you so kati ezeddakiika njagadde information eyo eyitewo era njimaliriza bulungi nnyo kati ngenda ku information eyatuleese bulungi nnyo so njagadde information eyo efulume ebeere mu public archive ensi etegeere kati tugenze ku information
eri political eyatulese. Ekitundu ekyokubiri kitandise. Kati bannayuganda saagala mu buzibwe mu ngeri ebintu gye bitambula mu Uganda. Tusooke tuzze akatambi emabega nga bagenda okugoba Anita Amongi basooka kuleeta Mao. Tuzza akatambi emabega nga bagenda okugoba Anita Amongi basooka kuleeta Nobert Mao ne bamukulyetingira ne constituency yalimu abantu 2,000 oba abantu 1,000 n'agiwangula n'afuuka MP. Bamute bowling anti yajja oluvannyuma n'enfuna information n'enjala njitya ku meza ne bagamba tebasiruwaza baleeta both. Ekyo kyanyiza Dere Drinking General Boto Hadeni General kimunyiza information ya fulumyetia. Kyamunyiza. Ka the same appraise ku transition yeri war. Dayo tunulia information ejina fulumya bo ate bolinga Mao. Era Mao n'agenda mu ntalo n'Anita Amongi. Mao nate ne balwa n'Anita Amongi. Kumbe Museveni ayinayo backup ye. Eyo both. Nenzija ne bagamba temwebuzabuza nga bafuka bana bagenda kuleeta both. Ngensi yona tekimanyi kyatuuka wana speaker. So both. Kati bajja ne basebo kansoke mbategeeze. Gwe muzanyo gwe Museveni gwali mu kutuzanya. Gwegulwa. Museveni talina gwe yesiga maje currently. Ku bulamu bwe nga bwe buli. Yesigani mutabani we Diddig wa local defense. Alina omuntu gwa planning okuleeta amutusuleko. Okujja ng'omuntu oyo atidde oba aganya okujja. So Diddig si option. Balina option endala. Diddig bakimanyi nti public temwagala. Already aliko sanctions aliko buli kimu. Ensi temwagala. So kati bamuzanyisa mizanyo ngwe bazanyisa Mao omuzanyo. Naye era bwe kiba kiganye basobola muforcingawo. So muteeke ekintu kino mu mutwe mubeere careful nnyo nga mwogera ensonga zino lwaki. Museveni akozesa Museveni ku agamba mutabani we akole enkola emu naye gye yakolanga ey'okumenya amateeka yeeruwa. Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ensonga z'abannansi tezikolebwako munnamagye. Naye okuba nti amanyi nti bannayuganda basiru n'amateeka tegakola buli kintu kyonna kati akikwasa mutabani we ng'ali mu yunifoomu y'amagye etikkirizibwa mu mateeka kubanga akyo bannayuganda bomenya amateeka temanyi kye bagenda kukola. So tuli mu state of kwagamaya nti Museveni agenda kukola buli kimu ng'abadde akikola emyaka giri gyonna ekyokumenya amateeka bw'akyambaziza mutabani we gamenye teri alina kyagenda kukola. Ne Muhoozi kyali mu kukola essaawa zino. Kati balina omuntu gwe bateekateeka gwe baagala okusuulawo ono Diddig bayinza munyiga nga kiri kiganye nga ebakola eyalaba ekintu kya Mao gye kyatandikira nenzija nga nkibagamba nenkikuba kulasi ne baga nti baleeta both mwenda mwaliwo nakino bakizanya. Kati baleeta ono mumalireko obudde eno gwe bazimba omuntu yenna omulago baagala okuzimba okuteekawo naye that won't happen. Abaganda tugamba nazina atera na nyoka byonna yemukola ensi eraba n'abanyonyodde bennebera bazana Uganda buli kimu kibalimu era babala bulungi nnyo. So ekyo mbere awo yatabalimbalimba era buli kimu bakimanyi bulungi nnyo bakikola era ng'ensi ekitegeera. So tembeera surprised nga mulidde ekintu ekyo. Ekyakku nakyo temukyewala nakyo kisobola okwapeninga nekyo kyabalimi okukola ki okuteeka mu nkola. Alright. Abo tuba tuvuddewo. Katusooke tugendeko wano katono. Waliwo olunaku lwe najja n'enkola live wano nga ensonga z'omugenzi Prince Job Paulo Kafero zaakagwawo. Abaali ku live eyo mwanda banakola submission yange yali very simple and easy. Najiyisa wala nnyo olw'ensonga nali nfunye information endaga nti
Kafeero kyakulabirako naye kigenda maaso mu ggwanga kinene nnyo okusukka ku kya Kafeero. Nabagamba Kafeero is a subject of matter naye kigenda maaso kinene nnyo kiri deep against the will of indigenous wealth Baganda. Nakibagamba abaaliko kyekigenda maaso. Nabagamba ku nsonga za Kafeero Museveni ne banne bakiinamu omukono. Era ne mbagamba nti ekitawaanya omugenzi kati ekintu ekyo kya byabugagga bye bye yaleka. Nakibagamba ne mbagamba weetegereze lwaki buli eyeeyita mukwano gwa Prince Job Paulo Kafeero ayogera statement eyawukana n'eya munne. Nakibagamba nabagamba lwaki buli eyeeyita mfe wa Prince Job Paulo Kafeero buli ajja okwogera statement eyawukana n'eya munne. Waki bagamba nti omulabe wo akuli okumpi yakusuula. Teri muntu ava wala nnyo kujja kusuula basuula Prince Job Paulo Kafeero be bamuli okumpi. Abaliddemu Prince Job Paulo Kafeero bamuli kumpi. Ekisookera ddala enkola ey'okwavuwaza babinojjo babifeekeera abatonye mooli Abaganda ekyagenda maaso. Nabagamba system ya Museveni eya divide and rule ne family azaawulamu amataka ne mugatunda properties ne muzigabana eyo family neesaanawo naye nga abagula properties ezo be bantu abali mu gavumenti. Kati wulira ekirungi nti waliwo omwami yazze eyayogedde ebigambo byetegereze nnyo. Wano njagadde kuyita obujisi kuba n'ekifaananyi kyengenda obasiigira. Mwetegereze nnyo omwami yazze okwogera ebigambo ebyo wanjawulomukko ku balala era mwetegereze nnyo. Yes, wadde ensonga eno somehow somewhere yali efuuse diversion. Wabula at one point bwe najja ne mbagamba nti Museveni alina mission ey'okusuula okwavuwaza Abaganda bajjako obugagga n'amataka gaabwe n'ebintu byabwe. Nze ne ngivugiramu ange eyo. Kati wulira obadde okimanyi nti amaka ge boogerako ag'ekajjansi. Information mugiwulidde bulungi nnyo. Amaka ge boogerako ag'ekajjansi gatondibwa. Ekyo mukimanyi bulungi. Era ne gatondibwa omusajja yagagula ye chairman wa Buganda Masaza Cup gwe bayita Sulaiman Sejjengo. Yono eyagula amaka gaani oyo eyagula amaka ga Kafeero oyo yagula amaka ga Kafeero agawa ag'ekajjansi. Mufunye bulungi nnyo. Ali mu Buganda oba kati ali mu Buganda Land Board oba ali mu Buganda Land Board no ali mu sports n'enzo ne Buganda Land Board mwali oyo Sulaiman Sejjengo ye yagula amaka ga Kafeero ag'ekajjansi. Olumbanga nti ebifaananyi tebirabika naye wano kankikulage bulungi nnyo. Yoyo omwami eyagula amaka gaani ga Prince Job Paulo Kafeero. Yes si kyekizibu kuba ye muguzi. Nkiddamu ye si kyekizibu kuba ye muguzi. Ekizibu baani abaali emabega w'okutunda ennyumba eyo oba amakaago. Nkiddamu ono Sulaiman Sejjengo si kyekizibu kuba ye muguzi. Wabula abaali emabega w'okuguza ono omwami kyekizibu era public erina obbamanya. Tugenze mu maaso. Waliwo information gye nafunye ngiwuliddeko ku mitimbagano gyala gibasuulira wano. Kafeero yaleka ebintu bingi
n'ebintu byonna byagenda bitundibwa mikwano gye gyennyini n'abamu abasirise nga beetaba mu kutunda ebintu ebyo. Waliwo information gye ndinako ebitundu 45 ku buli 100 655 mujja gyenoonyeza. Waliwo information ndinako ebitundu 45 ku buli 10 ne 655 mujja gyenoonyeza. Kigambibwa mbu mwe bw'oteekawo mbu esigala etambula okunoonyeza ku kyagenda mu maaso. Omugenzi yafa amaze okugula kalenda guest house ey'e Makindye. Ne waliwo omunene nga mu first family ayagala kalenda guest house ey'e Makindye. Naye mbu omugenzi yafa amaze okukola ki? Ogigula. Mbu bwa information nagifunye mu sources nga 4 kyovula genti njikuwaddeko 45% 55% gyenoonyeze. Nkuwaddeko 45% 55 gyenoonyeze naye mbu kafeero yafa amaze okugula kalenda guest house. Ne waliwo omunene ayagala kalenda guest house ogitwala. Kyova olaba n'okusuula abaana bano bonna ku DNA bayagala basigazeewo ennamba y'abaana batono, abaana bali mu system amanyi system nga bw'etambula era abaakokingibwa ku ki ekigenda mu maaso ne bigenda okukolebwa abalabo n'abasuule. Naye kino kikulazaawa? Kino kikulaza nti Abaganda bangi bagenda kufiira mu maali nga girimu omukono gwa gavumenti n'abali mu gavumenti. Kati wetwogerera olwaleero abasajja bangi Abaganda amataka gaabwe gali mu kutwalibwa mu nkola y'ekiyaaye, bizinesi zaabwe ziri mu kutwalibwa mu nkola y'ekiyaaye, amayumba gaabwe gali mu kutwalibwa mu nkola y'ekiyaaye nga bayita mu Uganda Revenue Authority. Nga bayita mu Uganda Revenue Authority. Ulira bulungi nnyo. Abantu bangi bizinesi zaabwe baziggadde nga Uganda Revenue Authority ebabigise omusolo ogutali mu mateeka ne baziggala. Wabula waliwo akakodyo kano kabuuke. Singa oli musajja Muganda ng'olina business oba olina amataka oba olina property ne wajjawo ababalirizi ba Uganda Revenue Authority ne bakugamba nti tukubanja omusolo gwa kawumbi oba gwa bukadde ne bagukubalira nga togutegeera, mpuliriza bulungi nnyo. Omuganda ng'olina ettaka, olina business, olina properties ennene nga za buwumbi bwa nsimbi, wane business nga za ziri nungi. Singa abalizi ba Revenue Authority bajja bagamba nti bakubanja omusolo bwe guti ku business zo, kale katugeba kubanja omusolo gwa bukadde 10 nkutadde ku figure mbaga tubakubanja omusolo gwa bukadde 10 nti olina ogusasula. Nobabuuza guno nagwazze gutya ne bakunnyonnyola nga tebikwatagana. Womanyira nti bagenda kubba n'ebintu bye babitwale, tokola nsobi ne bakugamba tudde ebbali twogere naawe tufunewo engeri gye tubypassing omusolo guno. Kasi tokkiriza n'ogamba nti yes tudde ebbali twogere tulabe engeri gye tubypassing omusolo guno, bagenda kukola bwe bati. Bwe bakubanja omusolo gwa bukadde 10 nga togumanyi n'otya ne bagamba nti tutuule wano tulabe engeri gye tugenda kikolamu, n'okkiriza bagenda kugamba nti omusolo guno bukadde 10 nti kati ffe tuweeko bukadde 4 tubypassinge, ebisigadde bijja kuba biggweddewo. The moment kasitokkiriza ekintu ekyo, ettaka lyo, property yo, business zo oba oziwaddeyo. Lwaki?